التداخل okweyingiza mu topic gye bayita التحليل والتحليل okulaga ebizira ne suulira n'ebitazira okitegeera obulungi singa osoma ku Quran esiyitibwa التحليل aya esooka kiragalako aya esooka Allah yatugamba nti ya ayyuha nabi owange gwe nabi lima tuharrim obuyinza obujjeewa okutuuka ku ddala ly'okuharamisa ma ahalla Allahu lak ekintu Allah kye yahalalisa tabtaghi mardata azwajik ononya kusinisa bakyalabo wallahu ghafurur rahim Allah musomi ate musaasizi قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم بشيء وآية وستجدون أمورك كانوا من سبب النزول سافق في آية الأخرى مع عائشة رضي الله عنها يقول سبيل يقول توافقت أنا وحفصة wakanya nzele Hafsa ku programu etya kale balegera nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam nga akyabyekowa mama wafizena alwalekyawa emakulekoe webaki abatamanyi twavaayo bonna balukira bonna agambye alita makadir yakusula makisi kati makafiri kyakulya naye nga kama nga kiwunya kiyimbe kiwunya Kapita kila mama wa Aisha na mkola bora akanya yote nakija wa Hafsa au Hafsa ya Rasulullah akata makafiri na makafiri yukira hiyo na mugande katugezea mama wa Aisha katugezea wale yantoni bamugambe gabe bimu yalinga kujja embalalo gutegedde kale abazungu bayita hone oba hane suulira hane oba hone kale ekyo bwe kiti ekyo nabbi waffe natugamba nti wallahi ndayira Allah la ashrabu asala sigenda kuddayo kunywa kikyolabawaawo ogamba byaggwerawo olowooza byaggwerawo Allah nassa aya ziri z'owulidde kikyolabawaawo inil hukmu illa lillah bannange Allah ya halalisa era Allah ya siwulira Allah yagaana atadakhulu fi hadhihi al'amaliya Allah yagaana omuntu mu office eyo la malakum muqarrab si malaika eri okumpi naye wala nabiyyun mursal kabere nabbi mukulu wa kika wakola otya wagaana abantu okulya enseenene seba abazzukulu wabagaana okulya ekkobe أخرج عبد الرزاق بين مجتبى الشتبوى مصنف بن أبي شيبة بيغامبا بيتيا ابن مسعود دومي على بيتينينا ekikwataganya ddala n'ensonga yaffe
bali awo ne babaleetera utiya bidhur'in, ne baleeta akabirizi olubirizi adhira. Mu riwaaya tebalaga oba gwe twala oba lubirizi lwa nte oba lwali lwa mbuzi oba ndiga. Wa milhin, ne bateekako n'omunnyo. Fajaala yaakul, Ibn Mas'ud n'akwata n'alya. Fa'tazala rajulun, omusajja omu ne yeesamba ekijjulo n'adda eri. Faqala Ibn Mas'ud yagamba abaaliwo, nawilu sahibakum, ne munnammwe mumuweeko kuki? Ku lubirizi, naye bane lwaki tumulyako? Naye mumuweeko. Faqal, yagamba nti la urid, temumpa. Faqal, Ibn Mas'ud yambuuza nti as-sa'imun ant, are you fasting? Wasiibye? Qal, yamugamba nti la, saasiibye. Wulira bwino. Ne Ibn Mas'ud yamulemerako, yamugamba nti fama sha'nuk, lwaki oganye okulya olubirizi? Qal, yagamba nti haramtu an akula dhir'an abada, nze neddira lubirizi nalweziyizaako. Wulya nno kino, sina abaana be n'abazzukulu be, wabula ye nga ye yatugamba haramtu akila dhir'an abada. Faqala Ibn Mas'ud yamugamba hadha min khutuwati shayatin, oli mukwata kkubo lya fa at'im, lya mangu birye, lya. Weddira ki? Weddira mamba. Hadha min khutuwati shayatin, wamala ddokwata amakubo ga. Ate Allah yatugamba ate mu surati Nur aya 21 yatugamba nti wala la tattabi'u khutuwati shaytan, temugoberera amakubo ga shaytan. Awo wennyini ndaba nga kyetaagisa okutuuzawo ebigambo bino. Allah saasira b'obuvunaanyizibwa abalaba nga kyetaagisa ne tufunamu emisomo bwegiti ne twejjukanya ku ddiini yaffe bannange ekikulu. Nsaba Allah basiime abasasule musera. Naffe abajjumbira ne twetaba mu misomo gino bannange, nsaba Allah atusiime jalla jalaaluhu, atulage ku mpeera eno nga tufudde. Oba wakigaya wulira ebigambo bino bimeka bye batusomesa ne tubiyiga naye nga bannaffe tebabimanyi. Asaala ayinza n'okukola hijja ngeno bwe yeddira. Oyinza n'omusanga sheekhe mulamba naye nga yeddira mamba. Ye takimanyi nti kyeyakola kinene nnyo, shayitaani yamuwangula. Omumanyi omu ayitibwa Muhammad ibn Salih al-Munjidi, uli ekigambo kye yatugamba nti wa inna min anwa'i shirki al-akbar wa min amthilati shirki al-akbar, omu ku shiriki omunene nga shiriki munene tahlilu ma harram, kwe kuhalalisa Allah kyeyaharamisa ng'ekintu Allah yakiharamisa gwe n'oki n'omala okihalalisa ng'ate Allah yakiharamisa, oba opposite, oba n'omala oharamisa ekintu ng'ate Allah oba okoze eki, oba okoze shiriki omunene. Ani ayogera bino? Muhammad ibn Salih al-Munjidi. Nabisangawa ojja kusoma ku kitabo ekiyitibwa Muharramatu istahana biha an-nas yajibu hadhruha, okuva ku peji y'omukaaga paka peji 11. Ate yali mu bwino wakati lwaki mu Qur'ani y'ekitiibwa nannyini nsayi nago byaggulako omusango ogwo mu sura eyitibwa Tawba aya kumeka aya 3 yabaggulako musango ki? Yabaga nti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah,
baddira bakabona baabwe n'abasosoloti baabwe arbaban ne babafuula Allah ne babafuula ba Allah baabwe min dunillah Allah ne bamulekawo kati lumu nabbi waffe yalosoma aya eyo bino bengenda okugamba akharajahu Imam Ahmad ne Tirmidhi wa hasana waliwo sahabiyu ayitibwa Adi ibn Hatim bwe yawulira aya eyo n'agamba ebigambo bino ya Rasulallah owanga omubaka wa Allah inna lasna na'buduhum okusikuwayiriza nga tetubasinzangako bambi nga Adi ng'ayina entegeera efaanagana ng'ey'abasiraamu abasinga obungi nga bo balowooza nti okusinza omuntu omala kumuvuunamira nga ye kyategeera kyekiri ku Adi yali akasiramuka amakulu nga ayogera ku biri eri mu kereziya makanisa simanyi okitegeera kakati ate yakavaayo amanye ebiriyo naga nti lasna na'buduhum wewe bitegedde wulira bino ombaka namuteeka mu kirasi yamubuuza nti alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna tebayinaayo bye baharamisa ngate Allah yabihalalisa fatuharrimuna namwe ne mubi wayuhilluna ma harrama Allah tebayina bye bahalalisa ngate Allah yabiharamisa fatuhilluna namwe ne mubi qala Adi bala Adi yagamba nti ekyo tukikolera ddala ekyo kyo gye kiri omubaka wulira yatula ekigambo kinene yatuga nti fatilka ibadatuhum okwo kwe kubasinza kwennyini waliwo omumanyi ayitibwa Jamaluddin Abul Farh Abdurrahman ojja bisanga mu kitabo ekiyitibwa talbis iblis okutumiza shaitani kwetomezaamu abaddu nsaba Allah gitutaasa simanyi oba wakitegeera ko teri asobola kugiwona obwongo bwaffe bunafu bannange teri asobola kuwona shaitani nga Allah tagikutaasizza bweba yategomyanga bannabbi bannange shaitani kitonde Allah kitutaase jalla jalaalu ulira ebigambo bino Sheikh yatugamba nti inna iblis إنما يتمكن من الإنسان على قدر قلة العلم فكلما قل علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه وكلما كثر العلم قل تمكنه منه كابيكوفن اليم شيطان etula nnyo mu bwongo bw'omuddu atatula mu ddalasa bw'atulako mu ddalasa n'ayiga eddiini ye shaitaani nafuwa okumulumba ebyo nga wakabiwulira wulira bino eriyo basaaze bannaffe bambi nga ekibuuzo kino kyangu nnyo naye nga ansi entuufu tebagiina nebaza Allah kkiriza n'atusinkanya njibawe singa bakubuuza bannaffe ababeddira ani yabatendeka enkola eyo oli musiraamu Allah yakunnyonnyola ebiriibwa n'ebitaliibwa mu suura gye bayita An'am okuva ku aya 6 munsonyiwemu mu suura eyitibwa An'am Allah waffe yatugamba okuva ku aya 117 yatugamba nti fakulu mimma dhukira smullahi alayhi fakulu mimma dhukira smullahi alayhi mulye buli ekisaliddwa n'erinnya lya sowulira daba sokolabe abaddu bagaya ebintu ebinene okumanya kinene Allah yakizitoya
yatugamba nti in kuntum bi ayatihi mu'minin bwembanga mukkiriza amateeka ga Allah toddayo okugaana okulya emmamba mbulwokuba ggwe mubiru ani aganye Allah in kuntum kasoma nti ndi musiraamu todda mugantu ago omuwala musiimaganye bambi okizidde oluvannyuma nga muli ba muziro toddayo okusazaamu obufumbo obwo ne bw'ozuula ng'omusayi gukwatagana ani amuzaala sengaawo sigamba weewala wabula ne waba sengaawo ye nnyini gwe bazaalibwa ne tekikugaananga wulya Qur'an nanyini si yatoko tubuuza wama lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi dwaki temulya binabakkiriza kulya ebisomeddwako erinnya lya Allah waqad fassala lakum ma harrama alaykum atenga nabannyonnyola mwannyonnyolebwa namala okubannyonnyola ebiri haramu kummwe kati ewali taabu ekibuuzo kinene abalya nga basosola ebyo ka Allah byabagaana ani abatendeka enkola eyo anseri nti Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli ekibuuzo ekirala ate abeddira ne bakuliriza emiziro gy'ebika ani abatendeka enkola eyo Allah yatugamba nti wa inna shayatina wabulaga shayitaani ago la yuhuna ila awliyaihim gegaleeta meseji eyo nti gwe bosa gwe tokkirizibwa kulya ndiga ne mu Qur'an Allah yatugamba nti ma ja'ala Allah min bahira wala sa'iba wala wasila wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna ala Allah alkadhiba bakafu bebaleta akajanjako yekyewuunyisa n'omusaaze bambi n'abimatira nkwegayiridde nga tonnafa tawuba toddayo okumatira program gye bayita miziro gyabika Allah ya halalisa era ya haramisa kati awo nyine wajjawo ekibuuzo ekinene abasiraamu wabalabako wabalabako abasiraamu nga bakola batya nga bo baharamisa buli Allah kye siwulira buli Allah kye yaharamisa bakiharamisa tebateekawo magezi gaabwe kasitama nti bwina kiharamisizza nga nabo bakiharamisa era abasiraamu abo tebasala birevu wadde okendeezaako singa bakubuuza nti ani abalagira bireka Allah ne Nabi Muhammad bo tebalina abaharamisiza n'abahalalisiza atali Allah na nabbi we ogwo omulimu Allah yasalawo gukwasa Nabi Muhammad mu Qur'an essula eyitibwa Hashir Allah yatugamba aya 7 wama ataakum rasul fakhudhuhu ombaka kyabalaze nti kyabalagidde okukola mu kikole wama nahakum an ate wabagaana ekintu fantahu mukireke ombaka yakola omulimu ogwo Allah gwe yagukwasa daba ate Allah yagera bannabbi be yakwasa omulimu ogwo ne bafa ne baggwawo banango mulimu tugawumula onnabbi waffe yatugamba mu hadithi eno al-ulama mu hadithi emu mpaka yatugamba al-ulama bamaseka be mulaba warathatul anbiya be basika baba nabbi baba sikira ki amakulu omulimu guli bajja kusigala nga bagukola nti kino kiri haramu kino kiri ekibuuzo kinene abasazi b'ebirevu oba abakendeezaako odeyo bagijjawa sinze ngendo kyanukula kyetaagisamu banene katuleeta ono fadilat Sheikh Muhammad ibn Jamil Zainu yakyanukula mpozi gyaliseka mulamu nenga muasir yomu ku bamanyi b'ekyasa kino ojja bisanga mu kitabo ekiyitibwa tawjihatu islamiyya li islahi alfardi walmujtama ku peegi 97 bwe yali ayogera ku muze gw'okusala ebirevu yagamba nti ogw'omuze ekyaba kikola ta'atu lishaitan bali mu kugondera alihiyatu ekiravu kino zinatu rijal Allah kye yawunda nakyo
lwaki muwabula Allah yetasobola tutonda nga feesi zaffe ziringeza abamadamu ni Allah nasalawo balina bamabeere ate ffe guno bikalakata byonna kati man tashabbaha biqawmi ojonerawa obusiraamu n'emiziro gy'ebika tokolanga bali nga ye ati ekyo kyokka ekika kye kyekyaharamisa wawula Qur'ani byeharamisa ne hadithi nga bamukweyesa oba tobalaba nga koze ensaasira waliwo manya yitibwa Walid ibn Muhammadi ensonga yagitungako ekitabo kiramba kiyitibwa al-isbal ghayr al-khuyala nakyo kankivunulemu kale yatunga ekitabo kiramba ku nsonga egamba abakweyesa nga beekwasa mbunze si kweyesa lwakwewulira yabateekako ekitabo kiramba kinene kisinga wano Allah yansaasira nenkisomamuuko Sheikh Kyoba akiyina simanya genze Sheikh Kyoba Ibrahim Kyoba akiyina ekitabo ekyo Abakari Serunkuma akiyina wali Sheikh Abakari Serunkuma ekitabo akiyina kinene bwe kiti nga kyogera ku nsonga egi wabitegeera bubi wokweyeseza wonna eno hadithi ekufuna egambe etya la tusbil tokweyesa fa inna Allah mazima Allah la yuhibbul musbilin yatamwa bamukweyesa yatunga bananga yannyonnyola ensonga nkogambira mweka abakiina Sheikh Habib Marjan rahimahumullah naye akiina era bwe yamanya nti ntunga ekitabo kino yakinjazika omwaka mulamba nangamba oli malira omwana maleka myaka ng'esatu bannanga omuddu yannyonnyola ensonga kati wulira yatuuka ku nsonga gye tuliko etya bano bamukwesa oda bagijjawa yatugamba nti min tazyini shaitani yabagamba mukweyese ate Allah n'abagamba atya wa thiyabaka fatahhir wa thiyabaka fatahhir ay Qur'an surati Mudaththir aya kumeka yakuna etegeza ki genda ku mutafasiri nga tafsiri kiba Fathul Qadir ne tafsiri yitibwa ya Tabran ne tafsiri yitibwa Bahrul Ulum tafsiri ya Qurtubi genda ku mutafasiri ezo labe bakivunula bwe bati wa thiyabaka faqassir wa thiyabaka fatahhir kitegeza ki wa thiyabaka faqassir kendeza ku ngoye zo toharamisa Allah biharamisa obusiramu bwaharamisa okusala ebirevu obusiramu bwaharamisa okukweyesa engoye obusiramu bwaharamisa okugulumiza ebiziro gy'ebika Allah olukito bikibadde wano bwekiti simanyi engeri gye kivudde wano mbadde makinzeemuko mbadde ngenda basomeramuko webiri nekijja kukalubira okubikola kino bibadde bibiri naye ngaekimu kyembadde makinzeemu Allah anajo wano kitabo ekiti wano ekikyabadde waawo nzize naye bwana bibiri ekimu nekimakingamuko kimakingemu bana abasiraamu basagira mu nsonga ennene omubaka yatugamba nti la iyaka wa muhakkirati dhunubi togayagayanga mazambi bannange zambi ddene wallahi zambi ddene okuhalalisa ekintu Allah kyeya ne Umar ibn Abdul Aziz bwatu byasomesa abasiraamu ne baterera ku mulama bali batandise okutagala n'abagenda batekamu sipiiki enzito nsaba Allah tukuba maseeka abatuyambako bannanga abasiraamu batagalira mu bwino nga bwino alikiriya nnyo munnange ne bafunayo ababatagaza Allah n'agana ekintu Sheikh n'amugamba nti ayo sunna busunna kasitoba nga la ilaha illallah nga nnungi bannanga teri muddu nga la ilaha illallah nga nnungi simanyi ekitegeera aina amanyibwako kino timulyambizi nga la ilaha illallah nungi teri muddu wallahi nga la ilaha illallah nga nungi yatula mu kifuba nategeera nayatikira nti musazi wa birevu kati la ilaha illallah itegeeza ki enzikiriza yaffe eyimiridde ku shahada ziri mmeka tutongoza Allah gwe tusinza yekka ate tutongoza Nabi Muhammad ye musomesa waffe omusomesa waffe yatugana okusala ebirevu
yatugana okukoyesa engoye, yatugana amawuledi, yatugana ennyimbe, simanya daawa za njiri, buli kaki kyakutta akati olwaleero. Lwaki shahada zaffe zaatagala? Kyova olaba Ibn Baz, ulira mu kitabo ekitibwa Salatul Mu'min ekya Kahtan, omujalado ogusooka yagamba nti wa amal haliqu fala tu'taddu bi adhanihi, omusazi w'ebirevu tetusaalira kwazina kwe. Lwaki? Akati anayazina atya? Tayazina ta ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, lima taquluna ma la taf'alun. Kasita yazina amaze ne tukakasa nti abisala nga tumugaguleti nga twazina. Tetusalira kwazina kwa musazi wa birevu. Ani yabisomesa Ibn Baz, mufti we Makka, yakafa Allah musasire bayite baluma mu bwino bali bananga mawulire gassanyu bulje bikubuzaabuza ekitabo kyafulumye bwino buno ku kirevu n'empale. Abakyala mbegayiridde temulowooza nti ebibakwatako, kubanga babba bammwe nti okwogera kye bali ne batabani bammwe. Kino kindwaza ne mpulira nga nfa batabani bammwe basomera ku Biraali, bamaze esanawi, bakoyesa engoye, basazi ba birevu. Bwino yalandinze taata wabisala, tomutiisa muliro. Ate waliwo ebintu ebizitowa kati taata osobola munyonyola tomutya, omugulira kopi eno nogimuweereza nomuga taata somamuuko munange Allah ayinza okuyisizaamu. Ate nno kyammeka mutwalo gumu ogutakyagula na kilo ya nyama. Shekhe we yakusomesa usulu fiqhi mu Dash Islamic Institute, kisoboka wallahi ng'omwagala nnyo era usulu wamutegeera nnyo, naye bambi mukweyesa. Ate ng'ombaka atugamba nti almusbilu fi salatihi, buli mukweyesa yenna eswala ye gy'asaala, laysa min Allahi fi hilin wala haram, temuwonyesa muliro ate temuweesa jjana. Musomesa w'omutya mugulire ekopi ogimuweereze. Amawulire gassanyu kyafulumye mu nnimi bbiri, kya Luzungu n'Oluganda. Kino kya Luganda n'ekyoluzungu biidhinillah weekiri. Era Allah banatuwa ku busobozi tujja kiza ne mu Luswayiri. Liyahlika man halaka an bayyina, azikirire nenga azikirira alabye. Basaza bannanga bebitiibwa, eno aya nkulu nnyo mu darasa yaffe. Istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Temukolanga emputtu nga Allah yabagambye bomubaka we, kubanga kye babagamba kye kibawa obulamu. Essula bagiyita Anfal, erimu aya eyo. Ulira Qur'an. Wa yawma yunadihim, musurati wa Qasas aya 65 Allah yatuwoninga yatuga nti mujjukire olunaku Allah lwali bakowoola. Fayaqul, ababuuze, madha ajabtumul mursalin, ababaka mwabanukula mutya? Fa'amiyat alaihim al-anba wa hum la yatasaalun fa amma man taaba. Bannange ekitutaasa bakyeta tawba. Ekitutaasa kiyitibwa tawba. Ku topiki ki tulekeraawo okubanga ffe tugulumiza miziro gyabika. Nedda eddiini yaffe eyina bye yaharamisa bye tuba tugulumiza, so si bali abataatonda ndiga. Tebisi be baatonda ebirevu bikuba munnange newo mumbalala simanyi oba gyekiri, naye waffe Kampala munaye gye bali. Ate banini basomeseza ku rediyo bannamadiina bakubiriza abantu babisale nga babalimbalimba musimanya sunna ate nankani agajjawo agantu ago. Sheikh Ibn Baz kankusomereko mu kitabo kino eyakifunye Allah akbar mpede kasatu bana eyakifunyeko ojja kubikula ku page eno. Obuzaabuza abaddu nga Allah leeta yabajjasibe nga batangaza ekituufu ng'olekaana ngira tofunamu abasiraamu nga bategeera ekituufu nga bakikola. Waliwo Sheikh ayitibwa Imaamu Nawawi, ulira ebigambo bye, yatuga nti faman qarafa kabira
omuntu bw'akola ezambi eddene wala wahidatan kaliberimu bweriti ka halqi lihya ng'okusala ebirevu aw isbali thiyabi oba okukoyesa engoye fasaka aba amaze okufuuka fasiku omwononefu otya omuliro toddayo bisala kubanga Allah yatugamba wa amma alladhina fasaqu boba fasiqina fama'wahum an-nar isula bagita sajida nkole ntya haramisa buli busiramu kye bwaharamisa newe banga golaba magezi go nga si kya haramu nkole ntya gwe kye haramise seka mulisa ko bambi kat Sheikh bin Baz tena katoki bwe yali agera ku nsonga gye tuliko bannange Allah ya halali sera ya haramisa ate nga abiyisiza ku Nabi Muhammad yatunnyonnyola nti kino haramu kino halal okubikola nyinza okukeerewa naye nga mu kitabo kino mulimu ebigambo bino. Ibn Baz yali ayogera ku muze gw'okusala ebirevu yaga nti laysat bisunna babalimba si kyeyagalire nga bwolaba kusiiba sitati wabula wajibu komparisale nga bwolaba kusiiba Ramadan yani ayo Ibn Baz waliwo mmanyi ayitibwa Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim yatuga nti i'fa'u lihya wajibu ekirevu kireka komparisale wajibu nga bwolaba kola hijja si sunna ngokola umra ibada eno si sunna ngokola umra si sunna ngokola umra si kyeyagalire ngokola umra si kyeyagalire ngokusala etalawiya wabula wajibu komparisale ngokusala isha wa halquha atokubisala haram okubisala haramu وليس حلق بعض العلماء لحاهم حجه ekyokuba nti waliwo baseka babisala obwo si bujulizi kubanga Allah ya halali sera ya haramisa min amthilati shirki al-akbar omuku shirki omunene alabikako olwaleero tahrim ma ahalla Allah kwe kuddira ekintu Allah kyeya haramisa ate gwe noki. Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.